Engoye enkadde ezaakazibwako emivumba ze zimu ku ebyo ebisinze okujuna bannayuganda naddala abawejjere abayitibwa abantu ba wansi abatasobola kugula ngoye empya, wabula kati kirabika nga kivudde ku kulyako akatono nga kati kufuuse kusiiba. Anti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yeesomye okugoba engoye enkadde mu Uganda era naawe ensonga ze. Engoye ezo z'abafu eri ebweru. Omuzungu bwafa eyo ewaabwe eyo ebigoye byonna byabadde ayambala abisuulaawo, kati obaani abijjayo n'abiteeka mu ndibota ne babisindikira Abafirika munange. Ono asabye bannayuganda bonna baveeyo bamuwagire mu kaweefube ono gwaliko ow'okugoba engoye enkadde mu ggwanga olw'ensonga nti zino zitta akatale k'engoye empya ezikolebwa wano. Mumpagire tuziyimirize bannange. Bali abaana bali bensanze wali 2,000 abamu bakola engoye ziri awo mpya tukutuku. Naye tezisobola kuyingira mu katale kubanga engoye z'abafu ze zijjidde mu katale. Ebigoye ebikadde byali bya Idi Amin. Bye bye. Engoye z'abafu zigenda kujja akamere kuva mu kamwa k'abaana abo. Ku lw'abazzukulu be, Museveni asinzidde wano n'alangirira olutalo kafungulankete ku mivumba. Kati nze okuva wano ku lw'abazzukulu bano, abazzukulu bange bano, ndangirira olutalo ku ngoye z'abafu eziva bweru, kubanga sisobola kukkiriza nti bazzukulu bange bano ate akagaati kabava mu kanwa so nga babadde bamaze okuloozako. So we are going now to stop the importation of second-hand clothes. Mwebale nnyo abazzukulu kunkwatirako, mwebale kulwana olutalo abazzukulu, mwebale. Yeebazizza bamusiga nsimbi abatadde omusimbi omuyitirivu mu kukola engoye empya ate nga bazikolera wano, bw'atyo n'asuubiza nti tewali agenda kuyimirira mu kkubo lye ery'okuweera emivumba. Kati I want to thank the investors who invested in the textiles, because now they have given me strength to chase away second-hand clothes. Because there is nobody who will stand in my way when he sees this picture of these children here who have got jobs from textile factories and then start arguing in favor of second-hand clothes. And I immediately ngenda kumutobera butobezi. Engoye ez'emivumba zibadde ziwaniridde amaka mangi kubanga essaati empya etandikirwako egula $3,000 kyokka nga mu mivumba oli agenda $3,000 mu katale n'akomawo n'endibota nnamba ey'engoye, wabula olw'okuwagira ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga mu nkola eyamanyibwa nga Bubu by Uganda Build Uganda, engoye enkadde eziva ebweru zaakuweerebwa. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.